Tuggussa Enssonga. Boyfriend wanga mu wallet tayina mu kasente kwata ku sente zoyino boyina mu bank agenda ozijjeyo otedeko omusajja mu wallet azukiko ko nga mu wallet mulimu akakadde abakyala abali eyo tetukigaana kikola naye mukikolera abakigwana bannanga abasajja abali eyo mwenna mulekerawo okumanyira abakyala mulekerawo okumanyira abakyala mututola okubaffe emitima gyaffe migonvu wono nyinyonnyola nja kwanguwa era nja kutekinga action wabula mmwe ne mutuuka eyo ne mutandika otuzannyirako baby nsabayo upkeep naye bannalina mukama asasire nagenda okuvuna nga sinanga nawe manyi nti onsinga kati wekusaba upkeep mba nkuyiseeko nnyo ngogi omunsaba kati kodi bannange abakyala tuleme okuggwamu nnyo akatiibwa kaffe ddala okwata otya omusajja n'omuwa upkeep SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Gwanyamo ogenda kuttira ki? Sebola nze kankunyonyere ku bizibu byange natunda ettaka lya maama abenganda bonna bankyawa nga mmanyi ngenda bweru naye ne banziba watamanyi wano e Uganda waliwo emirimu watamanyi watumo jobu ejeseze nateete bagaba emirimu nsobola ofunawo omulimu kugambe baagala abatasoma ayasoma emirimu bagikuwa kati nange ogenda jakutwale kati ngeze Uganda Tumo Job Agency Limited Beba kabaka ina banambe emu kufulira bana Uganda emirimu wamona mu abagala abakozi basange bakampala na tete kuba Kairodi tetutende ya bintu okumunye bisinga wo tukumunye ku noti musanvu satu tinana mukaga 17 ni ku noti musanvu ana mu 2 11 noti mukaga. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Zebyonna mbirese byolya nebyewegomba njagala olumya abakowu n'ababyesunga level I want to love you tenderly bw'obanga simye weebale obudde bwange weebuli bw'obanga simye twetale teri mukazi mubi mu nsi teri mukazi mubi SB4 angoseseewo ate mune SB4 mwe mumutuleetera n'ebyo ng'osese teri mukazi mubi kituufu ani just omuntu akulowoozesa n'akuteeka mu bwonge n'akulowoozesa nti oli mukulu naye nze omukazi sajja ali mpita sugamba mi n'okuŋŋamba nti ndi mukulu yakaavu SB4 TV tukoma ziraba eri gye tutambulireyo mu America kati ogisanze ogirabye wano oyinza ga tuli mu hotero zino entebe nakoma ziraba mu hotero Dubai bagiyita Kempinski Hotel era naye na sister wange yali akolerayo Jose n'enganda y'omulambula nga gye ziri ssebo ng'otuwa nawe kubisamu ebifaananyi naye neewuunyiza okugisanga ne Uganda tokyewuunya nnyo bya bulijjo mwebale kukola naawe weebale kukola tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tulina omukyalo ono ndudde nga munonya naye nga yeebuzaabuza
Nsanze. Ndudde nga munoonya tunyumyemuko ne mwegayirira ne mugamba kala artist ko nkukyazeeko bukyaza ne wokola bukolezi ne tuggalawo naye maama kyomukisa omulungi leero mufunye obulamu buli butya ame Obulamu bulungi. weeyagala Neeyagala obulamu buli buti obubwo. sooka obuuze ku bantu Bannange abatuwuliriza abalabi be SB4 bannange mwebale kubeerayo mwebale kuba balamu mwebale kwekuuma njebaleko mwebale kwagala SB4 nze nkulinako likodi yegwe mukyala gwe nasooka okukola nga ovuga kayowundo new model layira abantu nga bazivuga nze wano mu Uganda nasooka kulaba gwe abantu gye baliira kuba like ndowooza nze gwe wali omanyi ne waliwo abazivuga eyo nga tobamanyi kubanzi twali birthday yo twali ku gundi ku hotelo kye bagita eno bayita batyawawa Mistiru ne birthday yo nekirabo nekijja nga kya mmotoka ate ng'ovuga ngamba ki kino kitiibwa kya Mukama. omukulu wa gyaliyo yetwa emmotoka akyali Omukulu yagimpa mukwano gwange yagimpa kwano mukwano gwange lwaki aba mukulu yazijukira bulungi birthday yo bebe yajja kwaliko kamenyo nomwale ba mukwano nnyo nekubeerako kwaliko abantu bangi kwaliko abantu bangi mikwano gyange naye simanyi lwaki omeshonizeeko omu oyagala kukola oti kwaliko bebe kulu kwaliko Victor Kamenyo kwaliko nze kwaliko Sofiravu kwaliko bali bangi katotegedde baali bangi naye lwaki oba onootingako nti kwaliko ono bamutuleetera nedda benzijukira bemmanyi abasinga okuweesa omukola ekitiibwa kuba yasinga ddala okuweesa omukola ekitiibwa nalinze naliko n'abalala awo nga kwebali yes mikwano gyange neebaza Katonda nti nina mikwano gyange ginjagala ate koolwo bajja tokyampita ku birthdays simanyi kiki tokyalabika nze ndaba obeera Dubai every time tova ku nnyonyi mwekwasanyo ekintu kyange okubeera bannange mbu eva obeera Dubai nze olwasemba okukulabako yeera tetwasinkana Dubai engamba bannange SB4 kajambo nange nzuno naye nga ondaba ono yanimba twali Dubai nangamba ngenda kutambuzaamu olweggulo ate nga nange njimanyi nga ate naye nesiga gwajimanyi nangamba ani wanandaba naawe lwaki muntu okuwasa wemba nawasa sibe na mikwano naye nga ate ani nga mukwano gwange anti bulabidde kyewaŋŋamba olwonkukubidde tutambulemu olweggulo ntwaleko obuzibu obwaliwo twasinkana leero ng'ate nkyanzirayo lwaki mugiwonyamu obuwunya ne mudduka ennange eri expensive esobola mmwe era nze SB4 nkutikkira nakwongera respect buli wiiki nengamba SB4 kiki lwaki tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tulina omukyala Amelia Nambara omukyala muyimbi ate nga omukyala yeyekoleddewo saawa zino olaba bitrending awo tulaba tubiyitayitamukko nga wetumumanya tulina akayimba akapya kenakunoonyezako nga video yakafuluma n'ombula bakayita byenjagala twali up and down awo okola mu America US nga era gwe ate nditokwana ku gwe era gwe ate oyinza okuŋŋamba ekyasiriiwa America bannange SB4 naye mukyalo anyway okyebaliza Katonda kubanga ekyo kyonna kitegeeza kuba mukozi buli muntu asobola okyegomba okubanga naye atambula bwatu naye nga takola ki tasobola so nga tuvudde mu byokusaaga okyebaliza Katonda ate nga nkyebaza Katonda nti nno nembera mu motoka sikubira ani mpaayo amafuta kati bebi ebyo ebintu ebyo manyi bimpaayo amafuta ebyo tetukyabyagala aka tutandikira ku mboozi eyo ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tuveeko mulabo katini nnyo then tukomewo. buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba pulaani eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusange
asangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 nye noti oba noti 772 noti 9 nye 21 Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tukyali ne Amelia tutandika butandisi ebozi ko tutandikidde eyo gye nsinga nno okwagala era nange gye njagala kyali kikutuuseeko baby nga lakwa sijja kubyogera biri yogera buli kimu omanyi obuzibu obuliwo obuzibu bwe tulina gye tukoma gamba abantu nti bannaye kino tokyogerako mututeeka mu fiya buli kaseera ti mama afudde SB4 agenda kwogera ku kino ofudde buli kyowulira ng'oyagala kyogere era kimbuuze wendi gwe sofira kuna ne mwogeddeko ekintu n'ekimu n'akayimba ke yanyimbira akanyumira ennyo kabira kange kayimba ko season yeyo lwaki kunyumira nnyo lwaki togamba omwami atalina nsimbi tobuva jjukira ebiseera ebyo biseera byakabira kange ye birthday gye wampitako ne bakuba emmotoka ate ng'ovuga kawundo by'ommoto mu biseera ebyo we wagabira emmotoka ku birthday ya mukwano gwo ate bannange naye SB4 like neweredde abantumireko mu programu eno kantumireko Alice Namale bannange Alice Namale nange ola mutumiddeko nantumirako ne Lema alinya Lema Semambo Lema Semambo naye mutumiddeko nange Lema mutumiddeko nnyo weebale kubaana mulungi. So tubali tukyali ku nsonga ziri tugeze nkati ng'omukulu gwe wawe emmotoka ku birthday ye nakwira nga makakati baby omanyi atakati amafuta gaweddemu atakati ntwala bwana ku ssomero ku nsonga kwe twatandikidde ku saidi yo kiri kirya anti ng'ogimuwadde bw'obanga oli mukwano gwange omanyi boyfriend ne boy lover byanjawulo bw'oba boy lover n'okiŋŋamba tekiyikola naye bw'oba mukwano gwange osobola okyogera ko oyinza okuba ofunyemu obuzibu awo nange esobola obufuna naawe nonyamba boyfriend taba na buzibu ye tafuna buzibu boy lover byanjawulo boy lover tatafuna buzibu tafuna buzibu ate tenkanya ng'omusajja so boyfriend ne husband boy lover ne husband byawukana boy lover ne husband byawukana osobola okubayo ne husband nengoye nayo boy lover kati nze ngaza Amelia simanyi bigata nze mba n'omuntu wange ogwo omu aba husband kati wotuukira omuntu asobola kuba mukwano gwatya wotuukira omugabira ekirabo kisinziira memories ze muyina naye kubanga mulimu abantu abamu nga bakwano baffe nga bafuuka n'abaluganda baffe kati nga bw'oba olina ky'ofunye omanyi okugaba guba mutima tekikwetaagisa kuba na bingi okugaba newoba n'akatono musharinga ako kisinziira mubadde n'omuntu oyo mu mbeera ki mu mbeera atya kubeerereddewo atya osobola omuwa ky'ogamba osobola okuwa boyfriend emmotoka husband n'otamuwa
husband mbadde siwanko husband motoka naye nsobola nga tubadde tutya manya ebintu bino byanjawulo waliwo okubanga oli husband wo nga mukwatagana mu bya ssente kubanga nze nga Mary omuntu yenna husband wange ateekeddwa okubanga nsinga mu ssente ng'alina okunsingako kati mu kubanga alina tekitegeeza nti olumu taalemererwemu ayinza okulemererwamu ne bimukwatamu naye bwe bimukwatamu nze wembanga waakumuyamba kuba kumuwola ng'alina okuddiza aba alina okunziriza walemererwa okuddiza polisi weyingiriramu atasobola kubanga siyinza kuwaata njagala kati akwagala atya okkunyiiza aba alina zinonya nazikuddiza so omuvubuka yenna ali eyo akuba akasimu nti bebi amafuta ate kati kikoze tutya ate kati ate ngenda wano kuperforminga naye empale engatto yayulise ku saidi yo kiba kitya ku saidi yange tekikola ate mba maze n'omuntu oyo bbanga ki naye tosobola mmuwa nsobola okumuwa naye nga enkolagana eri etya omanyi obuzibu SB4 bwe mwafunye kati mmwe ddala mmwe abavubuka mmwe mwina engeri gye mutulowoozesa ffe abakyala nti tuli ba wansi nnyo ate tutya kati ekintu bwe kityo si kigaana omuntu asobola okukikola naye okireesa otya era ondaba otya mu maaso go okitegedde waliwo okunsaba ng'ondaba nti ninayo kishuga mami kyange kya Media ninayo ekikazi eyo nkikuula mu mbeera eyo shuga mami yabeera atya sibimanya ebintu nze munnange simanyi nange mbawulira bavubuka mmwe nga mumanyira abantu nga mubigamba abantu nti oyo shuga mami oyo shuga biki ate intaneti tozibulira munnange oli n'oyagala omuyamba mu kumuyambakwo ate n'atandika kutyoboola okitegedde mugenda tumalamu ekisa so ng'abatyoboola atya tuli ku kyamafuta onkubidde essimu bebe nsaba kunyamba ku mafuta bwekiti ne bwekiti nkwatibwa ekisanga omuntu wange nkoze ki nkuwadde kati lwaki otuuka eyo n'ogamba nti gwe lwaki obwongo buba bukugamba nti oli mu kunkuula abavubuka bakuula waliwo abakuula waliwo abajja nga bazze kukuula olw'ensonga omuntu omukuuza aba bw'ati banne bakyala bannange era bw'ofuna ng'omuntu bw'ati nsaba kunyamba ku mafuta nsaba kumpaayo oyo ateekeddwa okuba nga wasaidi bbiri bebi nsaba kumpaayo nga nange anytime bebi nsaba kukola ki kumpaayo naye bw'oba olaba nga ekintu ekyo kiri saidi emu manya oli ku mukuuzi manya laavu tewali kubanga teri ali mu laavu musajja asaba mukazi sikusabye kunyamba nfunye obuzibu anti okuyamba okwo nga nange mmanyi wetera ofuna abashuga mami boyogeddeko kalomanga oli mukyala wange nga tosobola kunyamba mitwalo 10 gy'amafuta oba mitwalo 5 gya kugenda ku auto ne mikwano gyange ng'ate nga wali njafunayo kiri kizimpe anti kyani ate ekyo SB4 kyesaagalira ddala mbu kiri kizimpe naye lwaki abasajja mutandisa okumanyira abakyala naye kati wetubiwulira oyo lwaki oyogedde eyo statement kiri kizimpe kyani kikibigundi kyange kyani bitegeera ebyo gwabyogedde bannange abasajja abali eyo mwenna mulekeraawo okumanyira abakyala mulekeraawo okumanyira abakyala mututola okuba ffe emitima gyaffe migonvu wononyinyonnyola nja kwanguwa era nja kutekinga action wabula mmwe ne mutuuka eyo ne mutandika otuzanyirako notandika ga baby nsabayo upkeep naye bwannalina mukama asasire nagenda okufuna nga sinanga nawe manyi nti onsinga kati wekusaba upkeep mba nkuyiseeko nnyo ngogi omunsaba kati kati bannange abakyala tuleme okuggwamu nnyo akatiibwa kaffe ddala okwata otya omusajja n'omuwa upkeep bannange ddala ng'olabika ng'oli mukazi Amelia waleoddeko mulaavu nali nkibaddemu nobeera ddala mulaavu yes ate teri ansinga kuba mulaavu teri nansinga kwagala kikuyisa bulungi nga baawo boyira avawo nga talinamu yadde emitwalo 10 mu waleti anti era nze siyinza kufuna bw'atyo kigwawo tekiyinza kati omanyi ebintu ebiriwo mu nsi muno buli muntu okwewala ebizibu omanya kyoyagala nze kati siina muntu gwe nyinza kudeetinga oba kwagala nga nyinza okubula emitwalo 10 oyagala nga abeera mu nfaawo nga weeziri nti ne wezinaaba zimuweddeweddeko akatono bwe naazimuwa watuuka gy'alaga ajja kuŋŋamba bebi sente zino zizizaako
Watano omufunanga akasente weka yene embeera neetuukawo n'ayavuwalamu. Bwe bibaawo. Embeera weetuukawo era tusobola okulwana naye nga tukyali ku mulamwa guli kuba aliwo embeera otutuukawo ate n'otandika kuntwala for granted. Twogere ku nsonga za bamuyitani omukyalo ono bambi owa Bruno. Kye yakola kituufu kifu? Kifu nnyo kubanga omukyalo oyo nze ndaba omukyala mulungi teyemanyi bulungi bwe. Omukyala tosobola keera ku makya n'oŋŋamba gwe omanyi abakyala tulina emirimu mingi ekisookera ddala Katonda kye yatutondera kubalabiriramu abaami. Kikyo tubasuubiramu. Okitegedde? Mbeerawo ng'olina okundabirira. Kubalabiriramu abaami. Naye mundabirira etya nga naawe ogenda n'okola n'ompa nze ne nditenkanya ne nkulabirira. Okitegeera? Kati buli lwokeera ku makya n'ogamba nti kati nze omusajja ono gwe njagala nze buvunaanyizibwa bwange. Nze nnina omugulira empale, nze nnina omwambaza, nze nnina omuwa ekyokunywa, nze nnina emirimu gyonna okoze ki? Kwe bayita okulabirira omusajja. Si kyekyo. Omusajja agwana ekitiibwa oba omulaba nti akigwana agenda n'akola n'aleeta akasente ke alabirira ewakaawe. Okitegeera? Kati gwe omukazi atuuka ku extent nga gwe oyagala olabirire mu butuufu ne Katonda osobola omumunyiiza. Kyova olaba SB4 kino ekintu abakyala kanti babuuse kan bagambeyo akagambo kano. Teri musajja yenna gw'olabirira naddala mu bya ssente ebyo nti nkuweeyo ng'afunamu ggwe ayinza kukwagala. Nga lwaki? Taliiyo SB4. Omuntu wakuyitira baby. Anti baby nga byakukiiniriza. Tayinza kukwagala olw'ensonga SB4 ebintu ebimu bagamba nga we byali era we biri tebirikyuka. Abakazi tulina kulabirirwa. Nafa abasajja tulina kulabirira abaana bato. Anti nga muleeta ssente fene mmanya nti SB4 nywedde akatunda nga ani waakola bw'onoddayo waka Katonda ojja kasanga bw'onoddayo emmere ojja gisanga. So sigamba nti ngendako mu mikwano gyange mpaayo upkeep. Okitegeera? Nti ndako mmaleyo SB4. Abasajja mmwe bwentuuka ku extent okudda mu kifo kyo gwe kye waalikoze nze ne nkikola omusajja oyo Eva aba akuyinako obusungu. Era Mukama n'akuwaayo ka gap nti oba n'afuna oba n'omunyiiza omulaga nti bulijjo byokola omunyiiza. Kubanga baatutonderwa ng'abakazi kiri ekitiibwa ky'abasajja tetulina kijjawo. Kati gwewe wadde omulimu gw'oli gwe omulabirira gwe olina omuwa kino gwe olina omuwa kino tebakikola. Kyovula nga abasajja mutuuka ekisa ne mutubaako n'obusungu. Teri mukazi sajja yenna gw'oyinza kuwa naddala mu bya ssente mbu nga gwe omulabirira omukyala ayinza kukwagala ekyo tekisoboka. Era olukinirizo olwa baby lubaawo balukozesa kubanga akola ki? Ayina kyayagala. Naye omukyala yenna ali eyo mbeegayiridde abakyala tuli baakabi. Tulabika bulungi. Ajemeza abakyala amalala. SB4 gwe kennyini omusajja buli lwofuna ssente onoonya kitonde kikazi. Gwe kennyini ssaawa zino wootuddawo ani nakkubira n'agamba nti mukwano tubimaze ngenze nvuddeyo ewaka yogera amazima ng'otya Katonda oyinza okuddamu otegeera. Tokyogerako. Ekitonde mu mboozi eno sooka oggyemu ani. Ate nkugamba ndi mukugamba okitegedde. Kati ekitonde tubimaze nsibye n'otuuke waka ng'ennyumba ekutunulidde taliiyo. Kife. Okitegedde. Kati abakazi sajja mwatuuse mutyo tulowoozesa nti tuli ba wansi. Mwatuuse mutyo tulowoozesa nti tetuli baakabi. Leero we tukulaakulamu ne tufuuka ne tubaako ku myaka ne tubanga oba kangeze kati mukyala ali w'emyaka nti oba 31 oba 32 kikazi kikulu otegedde kikazi kikulu. Wali waddeko omuntu ekintu kyejjusa? Nze sajjusa kyengabi. Sajjusa kyengabi kuba nina ekigamba mu mutima ti newe mba sikikuwadde omulala ayinza okikuwa. So sajjusa kyengabi. Wali waddeko omuntu kale tugeze singa gwe n'ogwa mu mbeera nga dola gye yabaddemu wakisiimye okujja mu mawulire n'oyabya omuntu wo simanyanga mba omuntu simanyanga alinganga enkoko ebyo kyabuvunaanyizibwa ensonga z'omukisenge ziyitibwa mu kamera.
ekisi kyavunaanyizibwa n'omulundi n'ogumu kubanga toyinza kifunamu ekitegeera ekisookera ddala ogamba oli lubuto kati woba oli lubuto already muyina kati ekibagassa oli lubuto nemulitambula ddi nemulitambula wa muyina ekikoze eki ekyabagatta kati okujja byogere ng'already muyina ekibagatta tekimakinga sense kubanga gwe ng'omukyala oba oswala noswala kubanga omukyala oli namulabe ku ndabika gy'alabika n'okwogera byeyayogedde simusalira musango kubanga munnaye buli muntu yenna lava erina weemuyisa kubanga teri SB4 teri muntu atayagala muntu yakoowa muntu ayinza kujja mu kamera bw'atyo omuntu aba tannamukoowa aba tannamukoowa aba amwagala nnyo era ng'alina message gy'atuusa kati oli apiikinge okitegeera teri ekiza mu kaseera kano yenna avaayo okwogera ku nsonga eyo abayingiridde laavu yaabwe abayingiridde laavu yaabwe kubanga omuntu yenna gwe wakyawe ebiseera ebisinga tomubaako nnyo na busungu nze nga nze Amelia nze omuntu gwe nakyawa mba sirina nnyo budde bwe kubanga mba simulowoozaako mba simujjukira kati okuddaawo onnyinyonnyole nonkola kino mba nange kino nakino ate ng'olwedde kyayita nenkola kino nenkuwa kino kyotagenda kunziriza kyosobola okukyogera nti nakuwa kino nga nkugamba nsaba kunziriza kuba twate sanziriza naye toyina nawe kenyini mu bwongo okimanyi nti mukyoli mukwogera tokifunamu toyina tagenda kikuddiza tagenda kukola ki kati okujja mu kamera oba tekikola bulungi naye nga ŋŋamba abasajja mulekerawo okujooga abakazi babajoze batya abasajja mulekerawo tulowooleza nze nkuwadde example nekugamba n'ogende wa Anne n'otamusangawo owulira otya owulira bubi kitegeeza fe abakazi tuli baakabi nnyo bomukazi ali atya tuli baakabi nnyo ku basajja fe bannakazadde b'eggwanga baali bakukyayeeko anize tebankyawangako ng'oyogera amazima tuli mu nsonga za mukwano nze ebintu biri bwe biti nze mmanya mangwe wantu we nnaatera okukyayibwa envaawo manya mangu nti kati wano banaatera okukola ki okunkyawawo kati obutagenda wala nnyo kutuuka kindaga omanye abakazi kiruma nnyo omuntu okukukyawa bannange temukiganya olaba onootera nga ebintu bikyuseemu kubanga omanyi we mwatandikira watya ng'oyagala nnyo ng'oyagala nnyo n'oyagala okukiziriza ddukayo mangu naye ng'owera mutima gugukyaliyo anti neera okikuuma osobola okukikuuma ffenna tewali mu nsi atalina laavu ate era tewali ava mu laavu n'atakosebwa naye ohandolinza oti sobola ofuna handoling entuufu n'owona mpola mpola era ne biggwa bulungi oli n'asigala mu bibye naye n'osigala magezi ki g'osobola okuwa ku ddoola mukyala Bruno oyo ali mu mawulire sawa zino kyemmanya nga woyogedde ate n'ekipiiki ayinza okuba bambi ye akyayagala yesunga ku lwaki nze amagezi genyinza lwakuba obuzibu omuntu omukulu takyuka omuntu omukulu aba kyayagala kiki kyabakola ki akakyama mabeera kyaba ayagala kubanga teri mukazi yenna yakuzibwa oba mukyala yenna yakuzibwa avaayo ayogera byama bya muntu gwe omuntu yenna nga mwabeerako mwegattako ekitanda obudde ne bukya tosobola kuvaayo kwogera bintu ebyo naye tebukedde ekitegeera nawe ziba ddakiika ziizo so nze amagezi ganyiza omumuwa oba omukyala amanye ensobi yaliwa kuba buli muntu yenna omanye ensobi yo weeri bweba weeri nga tebannakubuulirira osooka kwebuulirira nze moto yange nze ng'omuntu tannambuulirira nsooka neneebuulirira neŋŋamba ensobi nagikolerawa nti wano na wano kati kirongoose oyinza okuba ensobi wagikola ng'olina omuntu gwe wayogala nga tekyali kituufu kumwagala muveeko muviireko ddala tomujjukira naye omuntu omubi gw'ogamba abantu nti mubi ale n'ogattako okuba nti olina lubuto lwe nsobola okwagala omuntu nga wa sayizi ntono nnyo ate kati abakyala buli we tuba mulaavu tukozesa nnyo ensobi kitegeera kubanga omuntu aba akirabirawo buli lwotuna omuntu bwoti mu maaso n'oyogera nti kino nakino aba alabirawo nti bukyayi oba laavu kati nze okusinziira we nalabye omukyala nga ndaba oba laavu laavu ekyalimu obanga laavu ekyalimu okitegeera naye olaba omuntu gw'okyawa bannange banno gwe bakayanira ate gwomu nedda anti kati mwe abasajja olaba muli bagezi mukama batona muli bagezi kati fe abakyala mutulowoozesa nnyo manye omuntu ng'oneekyawa
omuntu oyo gw'oli mulaba asooka n'akulowoozesa nti oli mubi nnyo ekitegedde n'agamba kisookedde na kikazi kikulu ekyokubiri n'ateekawo kino ate wekijja nga wazaalako gubula asala ekikazi kyazaalana naye mumbuulira abali yani atayagala mwana okitegedde nga bo baagala n'akugyako respect eyo mbu ekikazi kyazaalanako omuntu yenna inakyosesa omuntu yenna alibadde ayagala na muntu yazaalako kubanga oba shuwa kugyogenda nti munnange abantu bazaala kitegeera kati naga ekikazi kyazaalako ekikazi kiriwo ekiti ekikazi kiri naye basajja mmwe mulekeraawo muwe ebitiibwa abasakazi kuba mukimanyi bulungi we tutali temubeerawo teri mukazi mubi mu nsi teri mukazi mubi SB4 ng'oseseewo ate muneeba SB4 mmwe mutuleetera n'ebyo ng'osese teri mukazi mubi kituufu just omuntu akulowoozesa n'akuteeka mu bwonge n'akulowoozesa nti oli mukulu naye nze omukazi sajja ali mpita shuga mami n'okuŋŋamba nti ndi mukulu waliwo omusajja omubi abasajja ababi gye bali lwaki abakazi ababi tebaliiyo abakazi ababi tebaliiyo olw'enso kati mbuuza lwaki abasajja mbulirayo abasajja ababi oŋŋambye teriiyo mukazi mubi teri mukazi mubi ku nsi ate abasajja gye bali ababi kale nekubuuza ku lwaki abakazi bo tebaliiyo ababi anti abakazi bwe tutabeerera babi abakazi okimanyi bulungi ne bwoba mugagga otya ne bwokola otya okumekereza wa mukyala omanyi nti bemwewanisa embuzi ebitambuliza wabweru nga ki okitegeera nedda anti olwo mwagala otuwuliza obubi olwo mwagala tuwuliza bubi kyova olabanga omukyala munnanga ali eyo tokkirizanga musajja alina kuwuliza bubi ebyo ate naffe twewa ekitiibwa ng'abakazi kati abakazi ennaku zino oba twabadde ki oyinza okusanga omukazi ne bamusindikirako message omusajja n'amusindikira message oba baby I love you bayimesi n'akateeka ku mutambagano bampanye tobikola gwe no si butabikola abakyala temubikola ate laavu alina ggiraga ggwe kati oba oli mukulaga ensi nti nadiba nnyo baŋŋambye bampanyeeko okalaba ka message nange sibyaga gw'oteekamu ssente sindikira omwana gwe okakalaavu gwoyomba byonna biri ku muntu ki kati omusajja omulekedde paati kye yokola ennaku zino mpeeraga nti abasajja babbula kituufu ku sayidi eyo simanyi simanyi nti bo babbula sindaba abasajja tokiwulirangako no abasajja bangi just gwe lwakuba noonyowwa akwagala ate abakyala temweteeka ku pressure nti maama siri mulaavu nfudde no bw'ovaako mulaavu relaxingako okitegeera tokukakasa nnyo abakyala n'ebituleetera obuzibu twagala nnyo kati okukakasa bannange nnino ono saawa zino abakazi ekitumakinga okuba ab'ebbeeyi ezibaki kukola si bino nti kati leero nno nnino ono asindikidde ne kamesagi mukalabye abalala ne babeera okoba bebi ebyo tubirekera abasajja agw'olina waba tabikola noonya abirina woba tonnamufuna relax nga tuwumbawumba ennaku zino nuduzi zifuuse nuduzi oba kati wiiki eno tuwuddewo tebannaba tuwayo bu nuduzi kyekireeta embeera eyo kwagala batatwagala kubanga teri muntu akwagala ayinza kusaba nuduzi mbunobadde ola buli mugundi mukubo noba bulunokke buli mu process anti kakati olaba obadde ola buba buli mu kubo era yabusindikiranga abatamwagala obuzibu abakyala tetukyawa time basajja kutulaga kwagala tupapa kubanga oyinza okugamba omuntu muwadde upkeep ku nsonga ki nga tolina na history gy'oyinza okugamba nti bambi we nali mu kaseera kano gundi ono yannyamba n'ankolera bw'ati omuntu okugaba oteekeddwa okubanga oyina naawe byojjukiramu mu memory yo sigamba mbu akola bw'ati omanyi waliwo ebintu nga tebyetaagisa ssente nga buli omu abirina ngaki okitegedde nga bintu kyebyo nga buli omu abirina kakati gwe tosobola kugamba mbu olw'okuba omuntu bwe tubeera mu buliri bwekiki ekimumpeesa bintu kyebyo ebitatakisa ssente nga buli omu abirina kati ng'okuba nga muli mu kitanda ekyo buli omu akisobola era kuba alinamu ssente kale tugeze musajja atundibwa no ndijala naali agadde ku muntu ng'anyirira bulungi nga sirinamu kasente ngenda mumugjawa
Anti oyinza okuba nga oyagala anyirira ate nga n'empisa tolina. Mpisa osobola okuba nga wena naye nga akasente. Nga ne wannagamba nti jangu emuyenga. Boda tozijja muyenga. Olina okupangisa Uber. Anti mu nsi muno teri muntu mwavu. Era teri muntu atalina kyatayinza kugaba. Kati oyinza okwesanga nga bano bebagabira, ani nabo balina bebakola ki? Bebagabira. Kuba emirimu mingi. Omuntu yenna ng'ali mulaavu naawe alina okufuba okulaba nti akusanyusa. Ekituufu. Okitegeera oba ajjeewa ssente oba azijja okuba emirimu gye giri. Okitegeera naye omuntu yenna akeera ku makya abakyala n'agamba mbu nti mbu upkeep nti nze nnina kino abasajja batuuse n'otumanyiro otugamba nti nkibbako bubbi ssente nkiryako buli ssente bannaye mukyala munnanga ali eyo engombo y'abakazi abakazi tebakyabirina abakazi okimanyi SB4 teri mukazi abeera mulaavu ayagala abantu babiri ng'ali mulaavu omusajja gyali abasajja mwe bangayo naye omukyala ye omwami yenna omwana ono weyagaliza omwami weyagaliza abakazi badino oyo ne bw'okola otya ne bw'oyagala omutego otya ani talina gwanyinza kwagala okuleka SB4 naye nga abala gye bali abasobola gye bali naye onze omanya kiyitibwa omukyala teri muntu akyeyalinga laavu ku muntu ng'amwagala ekituufu kati kyekino kumumwe ku basajja kubanga n'abasajja nabo balaba abasajja tebaagala bantu babiri aba ayagala omu naye tekimugaana kwegattagatta na bangi byanjawulo okitegedde tekimugaana agendako woono naye laavu ye bawoogu nga gwayagala kati abakazi tubiwenga tayimu tubyetegereze gwe gwe begattagattako naawe oba gwe gwe bali naawe mulaavu nga towumbawumba ennaku zino abakyala tebaagala kukola abaana abobuwala tebaagala kukola era weesanze tokiwaayiriza abakyala baagala okukola abaana tebaagala kukola abobuwala ennaku zino abaana ku TikTok ku batembe sorry sempamwenda ojja gifuna ate tosuubiza gwe anyway ennaku zino ku TikTok okwo kuliko bizinensi otuwulira era mbu abaana kigwera mu kabokisi anti mbulamu bw'ensano buli omu balina ebamukuza buli omu balina ebamukuza kati abaana baffe tubalagajjalira ennyo era basobola okuba nga batuuse ku ekyo naye omuntu oba temulagajjalidde ng'omubuuliridde era tayinza tutuuka ku ekyo obako bw'osimbayo bw'osobola okugamba omwana obubuwala ali eyo nga yalowooza nti mu basajja mwagenda okujja obugagga mu basajja mwagenda okuvugula emmotoka oba essimu eyakabi 15 Pro Max yafulumye eyo buli muwala ennaku zino abaana batambula bakola batya okuwonyera amanyi kwolabira nti nno essimu empya yafulumye gundi iPhone yafulumiza essimu empya tosobola kuyita ku bawana bataano ku street kati kuliko basatu bawonyera simanyi ebyo mbadde nze nganze omuntu sibimanyi omanyi nze nategeera nnyo sibimanyi nnyo ebyo kati olaba oyo yakajja naye kati agudde mu ntebe yeebase naye kyeyasuzzeko tokimanyi banange nze wamu obubaka bwempa abakyala mwenna abali eyo sigenda kugamba abawala sigenda kugamba abakazi buli kitonde kikazi kyonna mbagamba ekintu kino twevaluwinge tumanye ffe baani tokkiriza muntu kuwuliza bubi nkwegayiridde tokkiriza muntu yenna wadde omusajja okuwuliza bubi abasajja abaami bano batuwuliza bubi n'akulaga nga ggwe mu nsi asinga obubi n'akulaga nga ggwe atalina kalungi lwaki omulaze omutima gwo nti ggwe katonda we bannanga abakazi abakyala tetufuula abasajja bano bakatonda baffe fuula omusajja katonda wo ng'akigwana muwulira mikwano ng'akigwana kuba si buli abamu abasajja nti tubayisaamu amaaso nedda waliwo abakigwana ate sigamba nti alina kuba mugagga nnyo nno ne waliwo omuntu nga talina nnyo naye ng'agenda kunoonya akitono ky'alina akiryako ne famire ye obuvunaanyizibwa ng'omuntu talina naye ajja butuukiriza ye muntu ajja okugamba gambe madaamu oba bebi leero biganye naye waba olina kuziza okukozesaako bwe naafuna nja kukuddizaawo era bambi namakinga sure nakuddizaawo kitegeera tugamba nti omusajja alina kuba mugagga nnyo bannange tetwejjaako bitiibwa byaffe abantu bano tebageza ne batuwuliza obubi
nti ekikazi kizaddeko ekikazi kikulu ekikazi biki omukazi asigala mukazi ekitiibwa kyaffe mukama yakitonda nga kiki kyekyo teweewa bintu byonna SB4 kammaleyo mbuulirira ngamba abakyala omukyala ffe tuleetera abasajja bano tukole okutuvuluga gw'oli mulaavu gw'onoonya ssente gw'amuyombera gw'ayagala ennyo okumulaga nti omukola ki omwagala gw'omulekedde ki SB4 omuntu abakakyala bali eyo nga bamuweerezayo ka message ogenda okulaba ku TikTok oba ku status baby yame kiba bakitege alaga banne nti no love ali bweri nkiraavu weeri kati oli omulekedde kikubanga bw'obanga gw'onoonya ssente ate nga gw'okola n'ebyo y'omukya omwami mulimu ki gw'aba akola ko SB4 Media kati SB4 kankubuuza ekirala omuntu akola ebyo oyinza omubalamu amagezi n'omulaba nti mulungi alinawo akasente bw'aba alinawo akasente naye SB4 osobola okwagala omukazi akuwa yogera amazima mulaavu waliwo omuntu atayagala muntu amuwa kyogamba SB4 osobola okulekawo ani eyembozi kumujjemu anti njagala ebituufu ati twogera ebituufu osobola okulekawo ani olw'okuba ofunye Ameri alina ssente oba ofunye omukazi oli alina ssente wali ani n'omwerabira nyinza okuba nga nkufunye naye ng'ate ani byampa oba bye yali ampaddeko sula byerabira kakati oli oba omwagaza ki ate lwaki mubamu nze nga nze sola mufuna naye ng'owulira nti okitegeera nti abakwasa obusungu abakyala bannange kano tokasalamu muwulidde SB4 kyagambye abakyala mwenna abateeka mu baami ssente SB4 ekyo kyali mu kwogera buli omu kyakuwulirira abasajja tubaleeta obusungu buli we tubawa si bususanyu ate oyinza okumpanguliraawo ddamu kyoyogedde sokoleke omanyi osobola okupanguliraawo nembeera onompayo akasimu ka 15 Pro Max kwata surprise nompa abakyala obuulya bebi oli bulungi ukankwayo $5,000,000 ogenda okule ku lanchi abakyala teri musajja yenna gwowa ayinza kukwagala era wolitegeerera nti omukwasa obusungu oba zikuggweko oba yafune bwakukakasa nti position gy'olimu yeyange ndi musajja saagala okitegedde tayinza kujjukirayo nti oba bambi yannyamba wano ekyo abasajja tebakibatondera tebalina ekyo abamu bajjukira amma gwali eyo tekigaana mukyala gwali eyo okufa ku boyfriend oba ku bbaawo boyfriend walabanga mu wallet talinamu kasente kwata ku ssente z'olina oba olina mu banka agenda ozijjeyo otereko omusajja mu wallet azukikoko nga mu wallet mulimu akakadde abakyala abali eyo tetukigaana kikola naye mukikolera abakigwana amma kammaleyo buli musajja buli boyfriend babbaawo aba akigwana tewaliwo obubonero bulaga nti ono akigwana oba takigwana kimuyigirize kimutekemu akigwana kwata akasente koolina komulimu nga bakwadde omusaala bakwadde tugeze okwera $2,000,000 kwatako $1,000,000 giwa omusajja yeyagale naye ngaomusajja oyo yali agikutte ku bintu ebimu bannaaye olunaku lukeere nga sukulu fees z'abaana bazitaddeyo dda ekyo ate SB4 si kyenjogerako ekyo omukazi oli waddembe okuyamba ku mwami wo oba ku boyfriend wo naye muyambe ng'akigwana nga naye kennyini waliwo abantu abamu okimanya SB4 gwowa ssente nga tazigwana talizisiima omuntu yenna gwowe kyatagwana kimukwasa busungu era talikisiima kati twegendereze nnyo boyfriend eyo gwowaddeyo $1,000,000 ye yali agikutteko oba ye asobola ogisitula n'agikuwa aze oba talina obuvunanyizibwa nga alina bungi gwoba tobulina anti bye byenkugamba tuwa abatagwana abaana abali eyo wamma mwagala abaami bammwe ababalabirira era ababawa era agenda n'atetenkanya ne bigaana nadda n'agamba bebi biganye naye nfunyeeyo $2,000,000 w'obanga olina boyfriend nga takulabirira gwe mulabirire ebisigadde birekere Katonda abakyala twewa ebitiibwa tweyagale nga ffe tokkiriza nga musajja kuwuliza bubi kituufu towukkiriza basajja kuwuliza bubi tuli bantu balungi tuli bakabi bw'otegerera nti oli mukazi mubi nga nawe kennyini olaba oli mubi byebintu oyagala byonna obikole gw'oyagala okuwaana omusajja bwe bakuweereza ka message bw'obeera mulaavu wenna notala ndi mula abakyala mwagala nnyo competition naye mukoleeko ebintu ebyenjawulo ebibaawula ku bakyala bannammwe ebyo bingi ebitubikola kati SB4 genda ku beera kaawo gambe baby tutwalako Dubai
Otwale boyfriend bu surprise pia tubukola nnyo SB4 bwe tusinga okumanya kubanga ali mulavu wonna akabokisi akoleka desente z'abakazi zikunganye salasala omwaka gugweko muyu surprise nkola ko Zanzibar sweetheart abakyala abali eyo kikolera kigwana siga wona okungula nkolera lero nja kukolera ncha tosiga wotakungule ogenda kufuna obusungu n'okubeera disappointed. Tubagala nnyo SB4 Media Tuggussa Enssonga tuteekamu akasente baziwa and Sons genda wale ku Mwana weefunire ebikozesebwa ewaka omuli amasuka blankets duvet covers mattress protectors kamanyi sekamanyi yeah nedda nkategedde nedda nkategedde mattress cover si eyo mattress protector omufaliso gwolina gwonna okambazako bwoti kati nobanga nywa soda bwenti nemuyiwako amazi awo simu yako bosimu zinakokala ki kagwana nnyo abaki abakyala nga woolaba omukyala abakyala abanywa ku tuzzi abakyala bava eyo nga mu mbalala eyo ne muno mu Buganda gye bali abaana basofiraavu simanyi wotakamanyidde nze munnange naye bangamba mbuleema simanyumiza nyumiza mbuleema igwa nerinyeredde wamma kati Sofia baba babisobola Sofia aketaaga mattress protector kamanyi okalina amenya tokalina nze mbadde sikamanyi nze mbadde ntera bwaipusi bwe bukubeera okumpi syawo naawe bwokola SB4 n'oli mujerezi wamazeemu amaanyi amagendayo ku Mwana Arcade weefunira akantu ako manyira gye bali abantu abamu nga balina ebyejo osobola okubayo ne girlfriend oba omukyalo ng'alina ekyejo kyayi bamusanza mu buliri amazzi g'okunywa omugira bwoti nakuhira tampe kofi munyonyogerako bwoti nakuhira tampe kituufu so wetaka ka mattress protector ako oleme kubulanga wabula ate era ffe tunywera nnyo mu buliri wabitugambye nedda nkeetaaga walayi kokinyonyodde nkeetaaga ate nzijukidde olwo omwana gwokaddeko obukasi n'omunyonyogera kokinyonyodde nkeetaaga kefunira akantu ako kabbeeyi nno si amaanyi nnyo esimu ziri ku screen eko bakwa delivery paka kawabe eno babikubinga nti Ziwa yes ndi wano location weereza nga akakuleetera Ziwa mpeeyo mulagirire wano Emiyenga watugambye dda wamaziwa ekisazibwamu kyewatugambye mbadde sikamanyi kati nkayize kwongera gye nkanyonnyoddemu nkeetaaga by the way engeri gy'okanyonnyoddemu nkeetaaga njafuna gwe mbuuza mubuuze ozi wayinza okumbuuza nangamba ombuuzaako kiwamma babayita baziwateekamu akasente gendayo ku Mwana Arcade weefunire ebintu ebyo bitumenye tojja kubeera nga ate wejjusa gwe ali eyo e Canada oli UK oli US nga olina omulimu gw'okola naye nga akasente koyingiza kabulaabulamuko genda ku website bagita Shira Inspire Circle obeere nga ate weoyingira online business genda ku website eyo ginoonyerezeeko ojja kubeera nga ate awo mu ntebe yonnyini wooli ku simu yonnyini mu ngalo wooli ojja okubeera nga tokolera business ofune kiralo nze muzukulu wa Kabajja SB4 Media